Yes, alright. Pina confirm mzi atene tetu likende katundu kafe akomusambu buterevu. Wano nga bagamba ni Fredex Motion Pictures inatenga bulijjo. A King of Winners Film Production yekuletedde. Wano nga batugamba John Bosco Ssegawa film. Omuli abazanyi baffe Nasali Waltanga kwerezanga Lia Netebande K Sulaimani na Tukunda Mase. Tuchali kunyanjura filimu igenda maso. Masiko Bashir nga kwerezanga Michael atenga Lubega Anthony ngona kwerezanga Anthony. Empenduzo episode ey'omusanvu gyetandika era nga Lukabe Frederick editor waayo wamune Nasali Walda yayiya olugero ate Tamari Frank ne Pauline Hope be bakoze ku locations. Script yawandiikibwa Ssegawa John Bosco era Natukunda Mase nawandika olugero Namulindwa Hawa Natukunda Mase assistant director Subuga Solomon nakola continuity atenga Natukunda Mase nalonda abazanyi. Pinako Stevens ku kamera kwali ne Lukabe Frederick na Sam Soundi. Ssegawa John Bosco najayiwa mu mufimbe era nga Ssegawa John Bosco nabeera omutesitesi ow'okuntiko. Ndowooza kati akasente kawezeewo. Ne tujja taniyo katono nnyo mu katundu kaffe ak'omukaaga. Yuki atuli ka musanvu. Kugamba okusinzira. Naye nga twebaza mwenna abatulaba ku King of Winner Film Productions awo wennyini ku mukutu gwa fogo gwa YouTube. Yakuwa kasima omulala buli gwofana. Kale no omwana ono yagenda maaso n'okuleekanya ennyonnyola nnyina we yali atuuse mu ngeri y'okuleekanya bizinensi yekulaakulana. Kubanga emirimu tegyali myangu nnyo mu lockdown awo. Era weekanganga munange omuntu gw'oweereza yagamba ne gundi ayagala eba yanyumizaako omulala nti nze nankolera bw'ati. So munange business wetu bwemanyika. Kati akasente kabadde kawezeeweze era ekyamuleta n'okulowooza nti n'ebyokusoma tebijja kukola makulu. Kubanga olwaleero neera bangi abasomye ennyo ate ne babanga tebafunyeemu anti emirimu tegirabika. So nga bakulu nnyo abo abagezigezi ng'ebyana by'emisota. Okulabika ni omuntu okimanyi kati omuntu alya ku bwongo bwe. Tekikola buli wamu nti olina kusoma obe ng'ofuna omulimu. Naye ng'ate era mulimu abasomye abalina emikisa gyabwe ne baba nga beetuusizzaako emirimu. Obunabuweze tujja ggulayo akabusika. Kati mama yamugamba ni akasende ako koolabika okubanika okuŋŋaanya nze mbanya tube nga tugulamu obubuzi oba akate. Tulimu bweggwera. Embeera eno weeneebanga eggweddewo eya korona akate ako tube nga tukatunda era nga sente zinaavaamu mbanyagala mbe nga tuzikozesa gwe okweyongerayo obe ng'osoma. Maama akuzizza abaana bano mu bugubi. Era munange obugubi bwakulizaamu abaana be tayinza kwagaliza baana be babe nga bakuza abaana baabwe mu mbeera eyo ebugubi. Kyovola taata eyasika ekigi ky'emmotoka taagala mwana akisike. Naye obeera wali ku kijinga igwe kondakita wa takisi engeri gyoba ng'osolooza buli abayingira olaba ng'oyingiza. Naye omala okugula amafuta n'ebisigadde ne nannyini takisi n'azikusaba ezize omanyira ntoyinaawo. Kati yamugamba byonna. N'agamba engeri gye wangambye nti oyina mukwano gwo njagala omuleete mumulabe. Yawozanga ayina mukwano gwe ayagala kuva mu ssomero kumbe mukwano gwe yamwejja mu ssomero. Kaakatuddako ewa muzeeyi Kipepeo. Okulya ekiro z'akawunga mukaaga eyo famire gy'oba oyina teba nnyangu oba oyina kasomero. Tujja kukola mpolampola tujja gaba mpolampola. Byonna biwalabye byakoma ono mukoddomi we. Kale mukoddomi kawunga mmere ki gye mpulira eno? Omanya akawunga ke katakola kawowo kalungi mu kiyungu. Kati muko abadde akomawo awulidde eri. Lwaki ogira akawunga ng'ettooke lino kkulu lyagala kwengerera wano? Ettooke lino oyagala bino bye ngenda okunoonya emirimu nkomewo nga mwaliridde era nga mulindiddeko. Muli wano mugoya akawunga abaana ba mwanyinazo oyagala bamenya bifuba. Eryo si ttooke.
lyakavaako empumumpu naye ery'ettooke ettono eritajaamu sowaani 2 muko naawe twaleere akawunga koyinza okulya n'owuliramu era muko vva ku ttooke eryo ngenda linona tojja kundiisa kawunga ndi mukoddomi omukoddomi womuliisa akawunga ono omukoyo awassa musoga naye baba balayika musoga omukambwe si mwangu abasoga nga baba ba mirembe bannange kaakano bwe tuva eyo ne tujja tudda erudda waliwo gwe basaba ebitabo balabe embalirira na biki byabadde atunda yenna kyalo ono kale ono agenda okubikula ekitabo nga mulimu bakasoma bakyasinza okwewola oyo omusajja yaŋŋamba ajja kumpa naye kati ziweze wiikisi 3 kati oŋŋamba otyani omuntu akola n'amala ennaku ezo zonna zonna nga tasasula lino edduuka liryo lyajjajjawo okuzannyiramu yagamba jazireeta okimanyi amasa gonna gatandisa okukala ku lw'okuba ngu ejja bwowola ebyebbanja ono gwe bayita tamale frank mwebe tumuyita tutya mu bizinesi embeera ya bizinensi erabika okuba nekyankalanidde ddala mwebe gwe basinga okuwola wano omwewozi ow'omwaka buli wamu alengera mwebe omuntu neyeewola ogusooka n'atasasula neyeewola ogwokubiri era nga tanasasula gwe n'osigala okuba ni omuwa omukisa ogwo okulayika ni omuwola bajja zireeta byekusuubiza byaki naye nno ssebo osanga n'omukozi alina obwongo obutini bwe buti n'owola emaali ya mukamaawo owola nga awola ebibyo ssebo awuza bajja bireeta ngono ni kale efirimu egenda maaso kaakano tuba tuli awo alina gwasinkanye ye muzeyi deriki kaniga mugambo olina okusewo ka corona distance n'emimu olina ogivumbagatira nga ninja mbeera yakufuuka baninja buli wamu tukulamusiza sebukenkani mutya okubulaŋŋana babulaŋŋanye era kitegeerekeka kale ale munange okwambala ng'omusajja omuganda kiseevinga n'embeera yeesibira mu kanzu omanya otya ndi yasibyemu eggulo yeeyo andi amakanzu gonna gaba gafaanagana tusiima kati omanyi oba yeyajja oba yeyaddi eddala naye kati waliwo obuzibu wali nnyo obuzibu bulya kati yasooka n'amwebaza omanyi abagaga ku kyalo batera okukanyuga obukunkumuka oluusi ayinza okuyagala okulya ku kibumba nattente kati ennyama naawe abakopi ne balya newaka bonna bakoze eki kati ng'asooka amugana nagenze nengwamu ekizibu abaana bange bonna baakomawo abaana bonna be yazaala baakomawo ku kibuga babaddeyo nga bapangisa omukolo waliko wajja agenda maaso n'okulabikani yamulaga mutabani woono wamaanzi jukidde ojuka yeyajja ne keeki ojuka keeki gye wasala omukyala wo neyajja naye nzijukidde nnyo mutabani we yali atikkirwa eyoono kale teebereza okusoma n'otikkirwa omulimu n'otagufuna kale gwaliwo ogw'obusomesa naye abasomesa bali ku kyokya baaba obusomesa byagenzeemu ebintu byayonoonesa abasomesa tebakyalina mirimu naye katonda ono alina engeri ssebo gyaddizaamu abantu be buli kyokola asomesa nga akuba baana miggo kati ba tebawulira emikono nti gizitoye kubanga training yali yaawo kusabula miggo kati bakyasabula besitagenda kuzza abakozi kale omulimu gujja kubaawo naye kyembadde mbagamba nnyo korona onaaveewo bw'ana avaawo omulimu kaakati yabagamba omulimu ajja gubawa naye nga korona amaze ggenda aye twagala kukola mu biseera bya korona ate omulimu gufuna nga korona agenze tunaaba tukyakola ebintu nga tebiibe birungi awo okutwaliza awamu kale no tuddeere omusajja mukulu akuba essimu Godfrey kadi yakubira Godfrey eyo tanuulu bweba ewedde kadi nga mugemba mumaze okuba tanuulu eyo okugyokya sibyagala ebyo mudde ebintu byamuliko ebyokudaana okudda muzannyo ebyo saa muzannyo ogwo gwe alina baaliko baleka bali muzannyo taagatya ddala muzannyo mbadde njagala mayinja nago leero gasombebwe okitegedde ano tuba tuli awo
mukulu sebo sibya waliwo ajja mpola mpola kale kasooke njogere mukono waliwo ajja munoonya mpola mukole ekyo olwaleero luno ye mutamiivu wa kuno ne yafuuka mutamiivu ngansanyisa okukola kati nga mugamba sitoli ki kati nga mugamba ekyokusanyuka okundaba sooka okiveeko yokwerabira ennaku ye yasalawo neyeebikka ebbidde yeesabulira akengeke kwanza bwe nti oze nywera eyo wansi eyo kati nga mugamba gye ndi mpola emmanga eyo sirina buzibu kati mukulu sebo kati nga mugamba naye omanye ekiriwo yawedde dda agamba ki mutabaniwo kati nga mugamba mutabani we ali mu buzibu otalabanga si ono ayina bino emigwa gino emiwanvu omanyi mutabani we ayina enviiri ze balukamu emiguwa bujja nti alunda miguwa nti emiguwa alunda mirunde nafunyisa muwala wange olubuto kati nga mugamba ni mutabani we yafunisa omwana wange olubuto kale jjukira taata yababega n'alaba omwana ng'avaayo mukulu munna leka naawe ekintu kino ate okyogedde butya zanneyanze ekintu kyontuusizaako nkirabye era kibadde kirungi n'obanga tosoose kukola kikolwa kibi kati gwe ng'omuntu omukulu bw'osooka n'oyogera ekigambo kityo ekyo kiba kinzirizaamu ddala amaanyi mpulira nnyo tusooke tuziggyemu naye bwe tuba nga twogera ng'abantu abakulu ne tutogera nga abantu abali mu buwambe ekyo kiweera ddala essuubi gw'obadde oyagala ki kati ng'asooka mbuuza kyoyagala tube nga tukola kuba wakitegedde ndi abaana mwana wange yasobezza ku mwana wo akitegedde n'amugamba nti kaakati ekirina okukolebwa nkooye njagala genda kwebaka wenjogerera wano ndi bubi gamba ajja kimbuulira ekirina okukolebwa ngenda kikubuulira naye manya mutabani wo yafunyisiza omwana nga olubuto ate bw'amufunyisa olubuto ebiddako si birungi naye ogenda kwogenda kitegedde kwogenda naye oyagala ki kati yamugamba nesooka ombulira ekituufu kyoyagala tukole manyi bagamba azaala ekibi akiwongerera asoma kati ng'agamba ekisooka okuba ekyomutawaana omwana gwe bafunyisiza olubuto musomi ngende mpumulemu naye njagala mbe nga ndowooza ekyo bakolera nga nsoose kwebakamu bankuyoneza kati sooka olinde kumanya agaga tebaba bantu kuba wakulabye ekyo kyakujjukira namuwa ekyojja mwoyo ensi eno nzibu weebale kyokoze naye ng'oli ebiri gy'omusajja ng'omala omugamba nti ate omwana we yamufunyisiza olubuto ekyo oba oli ku bibyo bayawukanira wano kaakano oluvannyuma musajja mukulu bafumbye kawunga nerengera famire ono omusajja yazaala muko agenda okanyiganyiga bwate nabo bakanazaala enva agenda okanyiganyiga alabo bakanazaala enva nga temuli nva nagetula akatundu kafaako 7 kadi yasooka n'akakuba muko yasooka n'akakuba akawunga na omwana yatunula noza kino kye bayita ekigula luggi sebo ne ku mmere kubaako ekigula luggi kale ekigula luggi kiwedde kati saako ebyaddala saako ebyaddala ono mukosi wa kuzannya yabajjirira wabula banna ebintu byensi si byangu gira oleete gira oweereza eweereza bwakuweereza oti efirimu egenda maaso era twagala kumanya ludda gye biggwera ne sinema yaffe eno nange mpulira essanyu kale nno omusajja mukulu yawulira nga essanyu limujjudde nnyo kubanga mu kaseera kano asobodde okulayikani alyako abaana bange mwe n'abaana be nga weebali bonna nga mbalabako bwe bati okulayika nga alya nga abaana be bali awo ekyo nakyakyebaza katonda omu babiri basatu bana bataano embwa iwe ono yamugamba lekeraawo kyoliko togamba ndi omwana oli omubala ow'omukaaga yalwala era n'otamujjanjaba nze nakubeera obubyo n'omujjanjaba
ogamba kulyako n'abaana bo nga akawunga nako bakasanyukira okulya n'abaana bazzukulu baabano bonna bapisa akawunga agenda kuddayo ng'embuto ziringa bulooka. Ono si mwangu. Kaakati munnange musajja mukulu baamugamba aleete mwana munne bamulabeko. Kali ng'amugamba mami, this is the one. Okay. So you was a friend for of my son. Kali ng'amugasooka omuleetera amazzi. Kati omwana asanyuka nnyo maama ng'amwaniriza atusanyusa okulaba ye alowooza maama amusanyukidde. Era akimanyi Nazaala we bw'akwagala bw'ati. Omanyi Nazaala buli wakwagala omanyi obufumbo ojja busobola. Egenda maaso. Ng'amugamba sooka olindeko njogereko n'ono. Kati ng'amugamba Martin ono mukwano gwe nnyo si kyo nti ye nya mukwano gwange maama. Kati ng'amugamba ninze ng'omuzadde kyendaba nakuyise nga njagala kugamba nti munnange embeera eno gye muliko mwe ng'abaana abato nga bwe mbalaba mukyalina okugenda maaso n'okuleka ni musoma. Omukwano guno mbadde saagala. Ye maama teyagala kulayika ni bafuuka bakyayi ne bakyayi oba ki. Bamukwano balina okusigala nga bamukwano naye munnange n'abalifumbirwa myaka nga 6 oba 7 okuva kati nga mukyasobola kibagana genda maaso nakubala bamukwano naye mwandisose ne musooka okusoma. Ekiteeso ekyokuva mu ssomero balibuukemu nga jinja lya butidde omuwala ono yakiyiiya era n'akisimba mu mutwe gw'omulenzi ne kiroka. Kati maama we yajjawo n'amugawo kyali mwana muto toyina ewaabadde bwana olwali obutabuka myaka mitono katandisa okulamuza eminwe ekintu ekitali kituufu n'akamu. Omuwala wange ng'owoola bataata we. Namunange njagala mbe nga nkubuulirira ekigambo kyekimu era kyentera okukozesa ku mwana wange gwe nzaala. Saagala munnange ogende maaso obe ng'ofuna buzibu. Saagala ogende maaso obe ng'ogenda maaso n'okulekani oyanguwa. Ebirungi biri mu maaso. Naye sikugamba nti bakitegeeza ni mukwano gwo mufuuke balabe ne balabe otandika omuyitako nga tomubuuza. Kagenda okuwulira bakajjeemu. Maama akajje mu ddiiru yakayise mbu ayagala kukalabako. Omulenzi n'asanyuka nga amanyi maama amwekiriza okutwala ensuusuuti. Kumbe bagenda gyebuulirira. Kati tuddako ew'omukyala w'akatale yazaala mu mutamiivu naye baana bamu bali mbuto. Maama nakawere ate omwana ali lubuto. Kwegamba olengera ebizibu n'otabitegeera. Kale musajja mukulu wuno akutte kuba akomawo. Yagwenywera. Nga basooka bamukulisayo kusooka. Dadi kulikayo. Oli otya nno dadi? Nkendi gye ndi oli otya? Ng'asooka amuyita Yoweerina. Maama ye Yoweerina. Ngwali njagala mumpulirize. Kati nga bagamba nze bagamba ekigambo eki. Ngendo kyensazeewo. Simaka muno sigenda kuddamu ku. N'agamba kamubenga mwagala ki kekibe kiki kekibaini kabe lubale kabe Katonda. Siriddamu kuweerera kyana kya maka muno. Nababi kubanga nkitegedde twazaala misege. Kuweerera mwana n'omu. Era korona ne waaligwawo siriddamu weerera. Laba omusege omuto. Engeri maama gy'akola mu katale. Kati gulwali gumeketa mukene gulinga ogumeketa ebiberenge. Ano mugende mufumbiro. Era bonna yabagoba. Mulimu omuzadde abanga yeetukula ate nga bw'aba akunenya takoma. Akunenyeza ddala nga yagala kwejjeko. Katonda ne bwava mu ggulu n'akkawa. N'agamba Katonda ne waatuuka wano ne wajja n'anneegayirira Katonda. Imagine ogeraageranya obusungu obwo bwonna. N'ogamba ne waba Katonda togenda kubaddamu kubaweerera. Gasi yamwerere. Buli omwana onye gy'alaga. Egyo emyaka gyammwe gye nalabe. Nyammwe ali lubuto nammwe mufuna mbuto. Sia. Baana muli basiri. Mwino teekawo space. Wakati w'amazadde amwe yabazaalira. N'okutuuka olwaleero. Mutamu kyangasa amaka muno.
tebakyalina makulu yabatabukira yukira iba muwaddeyo ekyebiri n'abagamba ekyokufumira kyekiddako yukira avudde eri nga yeewaana n'agamba mukulu muneni mutabani we yafunyisa omwana nga olubuto naye weesiba 3 katugenda kulaba engeri gye beesibamu 3 mu kitundu ekyomunaana betulaba katundu kafaako 7 nate nga bulijjo abadde Ssegawa John Bosco nga Derrick Sobzi Richard ng'ono akwerezanga lukyamuzi abankuumire